bye twalabye ku social media mbugwe ne Pretty Banks smart mukwatagana muyombagala mbora manager mukaya ne tugamba tujja kunoonyako bitubuulire. Wale tolabira? Nyumba na hezi. Nenda balimba bambi mwala kubano bange ayimba bonzi. Era ndoze waba ku stage zesinga n'okugana. Okay. Just batwagateeka yenna kitandika bambi akirekerawo. Okay. Tomorrow na brand servant sanze wabazi siri. Okay. Just abantu babaagala nga wonna ina akajaza waliwo people bali bangamba palane. Nengana. Babaagala wala ne someone. Ngabaloza kina kwisa ne okumlembe kwa. Waliwo yagamba wala ne Pretty Banks. No, ngambye nga nakacha. Yeah. Nga nakacha mu industry. Okay. Yeah, waliwo yali ateka mu embeera y'okuwala n'omuyimbi mukyala. Amakanku. Ani oyo? Sijja kwogera. Ngayagala owalanireko. Nga bagala nneme kubeera mbeere mbumbuganya naye ebyekito. Nga simwagala nga sikolagana naye amawulire gakole headline. Okay. Bateekeko mbuze naye simanya kyekuba Spice. Engana. Ogana. Yeah. Primaru Sania ya closes. Tomanga walinyenyeze ensasi omwana business ye negenda. Zeni mwana musiramu yosibikola. Ya closes. Yenda ebiwandiko nabiteeka ku social media. Ya closes munange Primaru Sania. Ate kirabika gwe wagireetera kuba wagigamba nti tewooma. Esobola kubanga ye reason ebyo nga bye twabyogera dda bangi basaba kyogera. Naye nga kyonna kyo kiri. Bayita obuyambi sobola okuyamba oba abayasobola okusaba closinga ng'alina pictures endala z'ayagala. Kiri okay. Kiri ye gyali ekimukolera. Bw'aba yeetaaga obuyambi oli willing omuyamba? Otya? Ne bwe ziba finances? Mwazeewo naye otuuke n'ogamba anti mwazeewo siriko n'ebyo nawe nabagamba nakuliranga abantu embeera mukusiiba naffe watusiibulako lumu muna so muti yenna nga balina business nga yeetaaga abantu okujja bagiteekemu ssente like bakuwagire nga bolaba nti music weetaaga ekikulu abantu bajje nti restaurant weetaaga abantu bajje balya emmere yo ofune ssente n'ebyo ffe bitwangwira okujja. Kiki oyinza omugamba Prime essaawa zino olowooza ye ki ekyaviiriddeko bizinesi okulozinga munnange? Wabula yamanyi n'obulamu Katonda nze mbaye sandi close nze nemerako naye nga kyonna gye kiri yamanyi naye nalemerako naye ng'essanyu likutta naawe naawe mpadde amawulire agansusa